Amini yali musajja mugezi nti bw'osoma akatabo kayita Wayne Uganda akatabo ako bw'okasoma kakulaga nti Amini yafunanga ebyama e Tanzania kabineti ya Tanzania nga byeteesa nga abiina abatanzania babisanga mu state research bureau endakasero omuligiso. What makes Amini better? When you compare the way Amini carried out executions, kakati ate Amini ajafunye mu kintu ky'abantu si every government can bite esobola okutta si kitegeezi ti buli mukulembeze bw'omukwate noyagala mukwate mu ntebe ye akujjawo. Muwanga yalina Katikkiro Mukasa was a pagan ng'amugamba ti eddiini eŋŋenyi ye ku sente egiyitanga ddiini ŋŋenyi tiyategeera nti nemeze yaloza ejja kgenda lekeni other visas go katusooke bano tubatte tulabe banaabeerawo koza ate bali abazungu bamutegekedde gye erigenda omukubali mugyewo Mwanga baprotekitinga kakati Maria Mungu ye yalowooza kata abasajja bano nga Mwanga abamalewo ati si bali abajja eyo meeting Maria Mungu yagamba bombi tubatte Werubaga n'Owennamirembe Amini akaba amaziga bannange Werubaga tabiriimu bano babirimu bano abakristaayo Werubaga mumuleke olwo Amini alimu ak'obuntu yamanya nti ono ali innocent kakati kokutuma Kasimu obula gende nateete olaba omusajja gundi akutwale wakalinaali ekiro omugambe ekyatatambula kubanga gundi Maria Mungu ayagala kumutta waliwo Juma Butabika bamutanga Juma Ali Mariamu Muzeyosa kapiteni Muzeyosa yeyajja Beni Kibono Kamugundu mu Chembazi bajja bamugoba nayingira Chembazi ze nibamusikayo yali squad ngono bwatuniamu Mariamu kubeteeka mwesa lumu bamujja mu banne Bishop be yalimu Amini yayita meeting y'abaligious leaders why didn't Amini kill him abane bamulumba mu nyumba ne bamutire why did he call him before the religious leaders ono yawandiika ekitabu kubotezo okulaitulangiriza ndakyoli Amini confirmed nti kituufu nekikutukako kakati omunyankolako omulungi wendako nti ekintu kivunze kiweddeyo kyalenga kinatera okugwa mukono kitegeeza amenvu agaboosedde nnyo yekyalenga kakati oyo omwana kyeyakuga nti kyalenga nti agenda kugwa Bobi Wine nga neyamanyi ebintu nenkumalawo olwali tugenda kutambulira ku mulamwa ogwa omugenzi Janani Lumu lunaku lwakuzidde olunaku olwajjo mukulu Tamala alina engeri ye ate gyalulabyemu ng'agamba nti Lumu yali tasaana kuyitibwa mutukuvu kubanga ayina ebingi bye yakola nga okuleeta emmundu ezaali zaagala okuseketera gavumenti yali mu buyinza n'ebirala bwe biti bwe tugenda okwogerako olunaku olwaliro siba omukadde wange ffe tusanyusa okulaba omanyenza obutafaananga bano zirina history y'ekintu yes buli history ya kintu ekyali kigudde mu Uganda ogirina njirina bana ate nenkola nabo waliwo ani ku bantu ani oyo amansula ennagisi yaliyo mpita wakuzanya nga tamanyi nti oli mususa oyo ani yazza emisango gye mbwaginyemu tekisobokaginyemu sikubenya ndugwe sikusula eddalugwe nenkujjawo bajja kuginyemunzi emisango gye disawulire tepu singenda zikubira ddala njagala abeeko kyankola oli mutuufu talina kyayinza kukola tasobola bamukuba ne bamutira ne bafakitolimu ne baweekya nadduka amanyiraani naye nga bamumanyira mutaani wa mirundi kakati nkubuulira nkugamba nti abasajja nga bwe bakoze gurupu yaabwe eriemu ti abantu Amini bwe yawamba gavumenti ye gwe baali bagenda okuwamba Amini gwe baali bagenda okusiba nti yatta brigade y'opoya nga gundi Oyito Joko akoze obujulizi abufumbiridde bamusibe Oyito Joko yafumbirira obujulizi n'abutegeeza obote anti bo owasini yafu yalowoozanga nti Amini basiru Oyito Joko yayagala nnyo okufuga eggwanga nerimulema katoto ti yali wasini yafu ye yes anti bw'ofiisa kadeeti ng'ate Amini kakati this man thought nti ayina ki abalugwala baakola ekintu eki kimu
bakontrolinga amagye abanubbi mu history nti abanubbi were good fighters. I told you nti abanubbi babakebera emulambo bazuule oba banywa njaga oba banywa ki. It was discovered balina ekintu kyebanywa ebakizuula nga tebalina kyebanywa nga banywa walagi banywanga walagi oli nga omunubbi era Idi Amin bwe yagenda e Kenya mu mawumawu yatta n'abawere n'ab'embuto ng'abatta Amini abazungu ne balikomendi nga tasaana mu magye mukambwe muzibu. So therefore when he analyzed Idi Amin ne Luwumu olina okitegeera kyabayeekera bano na bano bwe bakola bano ani ku bantu nakane akasokola enda z'abantu bakolera ku kintu eki kimu tukiyita reverse psychology. bwajja okunyamu nakunyalamu oyo ani anyala gwe muteeka ku ttaka nakane n'olufe lwako olina okgenda heege bwekye bakola bakuzanya reverse psychology ne bakulowoozesa kirala nti nze nina okubeera advisor waliyo sente mmeka lwaki obeera advisor naye nga nziridde mu bigere ye bamuwadde miliyoni 7 woofiisi ebadde Museveni ampadde omulimu n'ogenda n'omutwe gwo ofiisi tekyuse tewali mulimu naye baagala okumiwona engalabiyo era obakolere bwolina kubeera mbwa balina levo kwe baakusalira yene embwa yonjavu nnyo erina kubeera ku zino sente 1.7 eri abe miliyoni 10 yo Museveni value gye yanteekako ya 1.7 era nkomewo mukolere nkomewo nnyo mukolere gwebwe babikola ani abikola ye singa mwana we ayinza omukkiriza okubikola nti olwamaze okungoba bataddeko omulala ne bamuwa obukadde 7 naye nze ayagala ng'endi wa 1.7 ndafiirwako mbwa gwe toyagala sente bulina we baatukumya omuko era alowooza va mu famire njavu nnyo anyalimu nimu era nkomewaddemu animu gwe weetaaga sente nga n'oli bwazeetaaga ba omulenzi oyo muwasi agenda ekyankwanzi mbwaye apologize akyakazo nalinja kugitulikira kondi naye nalinja mutwala najja mbamaliridde okuba omulenzi oyo mugirewo ddala aneme kutuniamu nti tuli bitoliba banyaffe batuzaala musesawuse mwali mutoiretaliokatunimu naye bamukube abewaffe okukamalaoka ate nti siryogerako naye ku nsi bukabulire ajja kutegula bateguza alijja yavula mukagaali kabalemu ejjogezo lyozamanya ku famire emyaka 24 alirisasula kakati ojoko atopoya anti kyekimu this man is vulnerable tuyinza omuniamu netumufuula ekidoligo buli ali museeta busakiniamu ate bwamala okiniamu ntukikanyuga ate nekikomyamu tudemu ntukinyamu ntukinyalamu ye strategy yaabwe bo bwe batambuzanga ekintu ojoko yalowooza ffe twajja tukoma luuma siteta obusiyi yakitaawe yakitaawe omuko mwajja mugoba luuma ffe twajja tukoba luuma twajja tunoonya mirimu gyabo paka sijja tuniamu twajja twereeta ebitoli bye abiniemu abinyalimu era bw'aba akuniamu towulira yayogera alina okuniamu n'okuteeka mu ndowooza ng'olugosi akuniamu kimpowooze nga tewali awulira kakati ndabano ojoko bwe baali strategy yemu nti yami oyita ojoko yalowooza ye muyigiriza okusinga baamini kati n'alowooza okuwamba gavumenti olwo ayagala giwamba mwaka ki eya Obote 1 ngo Amini tannagiwamba Obote yali alagidde Amini bamukwate bamusibe awaddani orders avunaanibwa eki omusango ogwo ogw'okwagala okuwamba gavumenti kati Amini afuna omukisa ono omukyala gwe bayita Hajati Anuuna nomuseveni yamugulumiza nnyo nomutabani we ng'ali museeta busibe batuniyo naye yali taniyo nnyo omuntu ani omukozi ani ku bantu yanyala paka leko kunze mukube mujjewo oli yali taniyo nnyo ono yani munsi temunnaba kubaamu mukaaniya ng'ono muka olaba ayagala okufulumula empala aniye ku mukozi n'omukozi omuniiko omunyolemu omuka ayagala kuniya ku mukozi nemukuba nemukuba nemuwumuza mulaba ku gundi ku vidiyo naye zino amazina mu ddiro lya jobu yasale yagenza n'amuliisako bitatulire muliisika linnyo
Uncle Sam bamulitaka neti amazina mudioli ate nenkuma eddala nenkuma eddala asiranire eddala nenkuma ng'okuma akasaana ak'emyaka 10 nenkunama mubi bamukube bamumalire bamupawandagala envunyu aleme kuddamu kunyakuba ndowooza emmando azigamba nti obukulu ono watuuse okukunamira ndowooza mukambwe ennyo nazo ne zanguwa ne zikola omulimu mangu olemeziddemu zikunamira takubwangako nga bwakubiddwa mandal namulindo nayingira akaliijo myaka 9 nga anajovunajo omukanada nejja namugamba muwese nemwenda namugamba eriisi mirundi zanyukirya sijja kuwa recording zeezo nebwalikola tya sijja zimuwa kubanga ejogole kwerisinzira kakatiomu okunyalamu kakati Amini naafuna omukisa kya anuuna namugamba gavumenti kyenvambaga nti ekwize snake bite bukyuka bukyusi nenga kumaze okumujja Amini nawamba gavumenti oyita ojoko bali bamutidde mu palamenti bwe yali atudde oyita ojoko teyafuna mukisa gudduka ng'obote yaddukako Boko Obote emmere yali yasigala wano kati naali nsoboka n'agenda n'amatiza Obote n'amatiza Amini nti omusajja muteeka omukazi muteeka agende asanga ebbaawe yayina intelligence y'amaanyi nnyo okusinga ku eno gye tulina bano bali basente bali basente okuggyako magambo amayumba ge bazimbye ag'amaanyi ennyo so n'ekintu Katonda yakikuuma nabo baniya okunya ideology okunya ku bantu okunyala obutasiimu bakusasula mu nagisi kalensi nagisi sajja eyava ewaffe nenkola State House nekisikidumula kya nagisi wakirizo kyetikka ukiyiwa wali okibayiira nogenda nekisikidumula kya nagisi oba enagisi evunjisibwawa nzeyo as worse than how I came abasajja baniako enagisi abantu abo bakola tebayinza nakuziika waffe tubakuba amayinja teryanitwa kuleeta mabugo waffe ngaogaliiteyoki nemuniomu bwe muti kubanga oli yazza emisango gye omukoyo yazza emisango desawod nzita katukubaganeke nkutukemyako mwenda emandwe ekube emandwe ekube akuwandagaze mu mpale kakati Amini awambye gavumenti yes Amini nekiro kirungi message nemutuukako nti omusajja awera buwezi tajja kudduka n'envunyu tambulire mu kagaali kaleba paka ng'oteegudde ajja alabe tira kumuteegola message emutuuse ejjogole mufumuke mu nnyuma omwo message agifujje kizuuza lutwanziremu tasobola anziremu tayinza kuddamu nali nkayodde kakubenga ne kasumba konkasu kajja okasuka mu mizayirozi oli tayinza kuddira akati nkugamba Idi Amini ye yawamba gavumenti nagiwamba si ye yagiwamba Moses Ali Mariamu b'ofiisa baali bato abawamba this is why Nasuru Abdallah Semunenya nze tewali kintu kyonna kyennenyeza baana bano obanga ono atuniako atalina gy'ava omusajja ono yakuza emyaka 2 ne mukyala we tewali weewaabwe yaliwo ava mu famire kyeri okani kuzaffe ziri prominent omulenzi ono ani amansula ennagisi nesizala we namuleka atunieko atunyaleko nabakola ki ekiniyesako emyaka 29 lwaki amansulirako ennagisi mukube mutujire mukube awandagala envunyu mu mpale kakati bano abavubuka baali bato yes Amini baleeta muleeta Amini yali mutiitiri nga yekwese nga neyekweka ebbomba naye nga bamukkiririzaamu nti gwe tulinawo enneemu kakati oluvannyuma nayagala akibajjeko kakati lubumu abwa UPC Obote bwe bamugjaako omwoyo gwamulemeramu ogwokudda Uganda ngano bwatayinza kukkiriza talifugako wano tajja kubwatutta tukuba nkuba obutambi eggwanga lyonna nadduka buddusi negalubindize nga buli gyalaga abisangayo anti kati buli gyagenda okwewera emmandu eba yaneddeyo buli gyagenda okwewera tayitamu emmandu eba yaneddeyo ddenagisi paka nga akakanye ku ttaka obujozi ne bumugwamu kakati nkugamba luumu nti Amini yali awo 789 yali alaba nti gavumenti yagenda ng'awulira Obote bwadduka yagenda banne be yali nabe Singapore
bonna bagenda gundi group teyadda kakati after time bajjanga omumu okomawo ne Uganda William Kalema baani bajuise bugwawo baani like a delegation febe twatuukanga yunga bano abaali banafa bajevuno nga balina amayumba gaabwe London bosula mu hoteli ate nga bakuwadde dola za mukokoteni ekiri waggulu waawo ekiri mu State House bali bajoga State House mumukokoteni bagujjawo kati omukokoteni nze ngutwalewo State House egufuna etya bagusolooza eno sajja bonna batunuulira tebalina empathy omusajja ono atukolera naye tumuniyako nange baniyangamu niyo bawasirika nnyo oli mu State House omukoyo lya nti namulabanga ayina engatokato kajja kano k'oluwumu nakavuka kamensi yawona omutta omwana nali mutta emirundi esatu benyondo nono nali muttira ekyankwana temumalewo kubanga nali mbayinako obusungu bwe batamanyi obalama mbakalubiriza obulamu paka ensulo ekategedde tukalina kuba bukuba ne mulamu wako gwe kaleeta kawamba amalwale nenobuleegi ne kannabuleegi bakakube bakattire kakati Amini ategeera nti gavumenti eganye obota adduse ne delegation ye agiwambe bali bakomangawo omu ne bayingira mu kati ne bategeera nti bwe bakomawo Amini yafunamu abantu bajja kugwamu amanyi nti oba tetakyadda bali kye bakola e Tanzania ne bawandika Malaysia Sidame bali baleeta Malaysia ono omulenzi ayinza okuba kitaawe yali wa UPC e Busongola kubanga ejoogo lyonna lyajoogamu n'okunia ku bantu nobutafaayo mbunze enfengwe sokusola eddala okugenda nenkumalirawo ddala n'obujozi bwo kale ne bakakuba entwe ne bajaasa kakati ne batandika okuwandiika amabaluwa weebala obuyambi bwetuwadde bawandikire no ba prominent politician but Amini yayina an effective network mabaluwa bagasoma mu post office bakola batya kibalaba ne post office bagikomezaawo waliwo yakiguza kikomezaawo akibbiremu mboyina okubeera ne postpadna ensimu gibbye nnyo naye obusungu obuliwo ngenda omunoonyereza mubuulira abantu aliyita mu ttaka tajja kuyita ndowooza waliveni bamugaa nti kiteekewo ki post office olina okubeera ne box kuki ku mulembe gwa intaneti mulenzi tulina mailo tulina biki minisita akwata post office yakakiteekamu sente meka mulenzi post office waliveni tekyakola waliwo ekiguza akibbiremu abantu ffe tuli koodinga mujja kulaba bayingira ebinywa byemmese mu nsente kuva ate teri wala gwelaba ogera babasuubuzi bamuleeta ebyo bya post office kuba kyaliwo ayina akabookisi waliwo ekiguzi nagenda mu revenue abo bonna bali ku lukalala baliira ku mpapula kakati omuntu ono yojja kuduka kuba banoonya sente zakuba mukozi zaabwe ono yojja kutuma aliba yaweereza ddwa erikopota naye basigadde mipiira gyetwakitawala gyegijo bulinnya gibajja musitamyamu bakasitamyamu nolutulwako bakusiba enjegere bakukoleze kuyiringiti mukulu tamale bwe munakwata obuyinza simanyi tiwanabaawo omuntu anaaba omulamu ate mukozi bwakwata pawe bye tebibeerawo naye baluuni yeyabike era alina omwana mukamula adduka ng'enteze bazookeza mu factory mudekikabudeki abakutte enkoni n'emikolo bazabba amatanini bentwala gye bamutwalamu bano baali wagidde mukozi mukozi provide transition ne oyo ku bantu oyo ne bamala bamuvumbagira kano katta abantu akaseegu kano kavampaya ne bakaiza mukulu tamale kambuzeemu mukama n'akuwa omukisa gavumenti n'ekyuka omukulu oyo ne musinkanamu bwe muti tezidde okunywa yerenga yakola ebikolobero nalowooza mbu lisawuni tetebo sijo zigisawuni tolizikwatako ejjogeryo ndikufuumulemu n'abaana bo n'abazzukulu balitegeera kitaabwe yali afa ejjooka eryo mulenzi gwe kandi kukuuliremu ddala onzite abantu bategeera nti n'okudda oba teyafuna Amini yafunamu batandika okuwandika ebbaluwa
nti webala obuyambi bwatuwa kuba Amini mwetemutegeera abayizi n'abangereza be bamuleeta Obote yali ali ku Rhodesia, South Africa ne political trade Singapore zikakati ali Singapore bana abazungu ne bagamba Bungereza Obote tumujjewo Obote lwabakoze ki anti ayagala okukyusa ayagala avumira South Africa ni bagawo obwetwaze anti Abafrika bebabeeranga kolotiki ne Gaddafi Arabism ne bamugobayo talina kaayina okudda mu Afrika bamala mugoba mbawalabo Gaddafi yakyusa ebitabo byonna ebyoluzungu n'abijjawo naye nga gali amawanga tegamulabawo agabago nadda eno janaaniyo ng'ona alowooza okulya ku bantu kaakati olwo batandise okuwandika ebbaluwa abasiima ng'abakwata Amini ne batukuuza emmwanyi zonna ewaffe twakola emmwanyi e Masaka kutta ekonome ya Amini kuba Amini yafuna buumu ng'olwo bagamba nti emmwanyi muzikuule tekirina katale nga tebali tebaagala Amini bamusibyeko boycott kakati Amini bw'amala Amini yali musajja mugezi nti bw'osoma akatabo kayita Wayne Uganda akatabo ako bw'okasoma kakulaga nti Amini yafunanga ebyama e Tanzania kabineti ya Tanzania nga byeteesa nga abiina abatanzania babisanga mu State Research Bureau endakasero omuligiso ekitegeeza mu baatuulanga mu kabineti mwalingamu abali nga kabiro sinnakalema nakalema emirundi muwe nazikuba munika abantu banamasole bagwa sente abo bakazi bazibba tebazibawa ekyoyinza kuntwala wa sente wasikontula ndikayo wewalebe konga natusaba musebe tosabayo sente manyono ono yogamba erichi mirundi nakuba nakalema nakuba yagoba kadala nakuba naye obutambi bujja kufuluma ne bwali kolotyo is going to be haunted by these butambi sera butuyizirayo anezemu emyaka 28 naye afuwaza family abaana batujoze banasoma bakyaddayo okusoma bamukunamira nobakera okukunama abaana bamukunamira buli lunaku bamukunamira afe Allah amujjulule amutte bubi abaana atwavuwaliza buli kasente kankonana akatwala mugenda kulya mwenda nga muga nti nedda ekyokulira bakwitirira nokubeera mwanda weyozinga nze muweweetolwekigambo kiyitirivu siribeerako mwanda badde simanyi nti n'abaana nabo olutalubaana bakolima n'abazzukulu bakolima tuyina olunaku lwetumukolimira netugeera netugenda ku nsozi netumukolimira alla mujjule tufune emirembe wabeerewo gavumenti endala omulenzi oyo atujjaku obujozi bwe bwezatuniako kakati tuddeyo ku Amini ani nkuga nti Amini bano yabattanga beyakwatanga nga bayingidde mpola mpola naye Obote yayina amakyalizimu Obote waliwo lwe yasindika abasajja bawambe ekisaawe eky'entebe nga bayita ludda ne bagwa mu nnyanja ennyonyi baali balowooza nti Amini munafu so nga Amini yalina ekintu kimu Amini was a killer naye abantu yali abazimbyemu omutima nti Amini atabamulwanyisa abatamulwanyisa tabalinaako buzibu the innocent people felt safe ate nga n'abalina ssente zaabwe bazirina kakati the second point nti atabamulwanyisa ekyokubiri ku Amini nga bwakukwata nakuga nti oli muyeekera nakutta namwandu asigalawo ne property ezo siringa nga yabba buli kimu bano buli mugagga afa obugagga bwe babutwala ne babweddiza wakiri bamuteekako amabanja that's the problem ekibubeeza worse than Idi Amin nti Idi Amin nze yakwata bene kiwanuka obugagga bwe bwasigalawo kituufu n'amayumba ge gonna ono kagimu yabitunze byonna byasigalawo why Amin yalina kyebayita gundi tukizasajiko yajjangawo bwayeekedde n'abaleka tezibanjeekera emmotoka yo tebanjeekera mukazi otaba muyeekera n'abaana naye Kalule Kagodo yadduka nti FM muyeekera yalina edduuka mu Kampala bajja okumukima nga mulimu omwali nga mulimu ne mukoddomi yali aliza okumulabako ku mukyala bonna tebaddamu kulabika baafiira mu Argentina House bona batwala Kazinja MP muwala we yali akazaala
ng'omukazi okulabye okukulisa mukazi w'okuzaala bamuyoleramu teyaddamu kulabika n'omwana w'essomero. Katonda wange. This is what makes Amin better. When you compare the way Amin carried out executions, kakati ate Amin najja afunye mu kintu ky'abantu ti every government can bite esobola okutta si kitegeezi ti buli mukulembeze bw'omukwatira noyagala mukwatire mu ntebe ye akugjawo yali alowooza nti emisango gyajja Junior Muhoozi ngoyo Junior mwana tekisoboka toyinza naku Junior kusumula mpale kunia mu kabbuli yawe emisimu gikuba negikumalawo n'obujozi. Nze nange sikikiriza okunyamu awo oba olugulidde wakyamu gonde tebano bakuliriza Luumu. It's not the only one. Ben Kiwanuka bamutira ki Ben Kiwanuka naye tamanyi bwe yattibwa anti Ben Kiwanuka polobulemu ye yali emu. Omusajja yali muzungu ng'asomesa Makerere University. Kati omusajja oyo n'awandiika ekitabo The White Pumpkin. Ensujju enjeru ensujju enjeru ng'agamba bazungu yali agumaani Conqueror of the British Empire, the last king of Scotland. Emizannyo bagisanye inagiwulirako ekyo anti Conqueror kyali kitegeeza nti afuka Bungereza. Conqueror of the British Empire ani batandika omuvumiramu kozi ami omusajja oli tamanyi kutayipinga abitwala ew'omuntu ku typewriter abimutayipingire. Intelligence ya Amin yali everywhere bamuyolerayo ono abitayipinga yennyini yakola olugambo ne bamukwata ne bamutwala e Makindi. Kati olwokuba yali muzungu n'agamba nti bampeho habeas corpus osaba kooti Inspector General Police n'aleeta omuntu ogyali yonna wonna waali. Kakati Amin n'alagira abasirikale ne bamuta e Makindi. Ben Kiwanuka akola ensobi ye psychology ya Amin eyamaliyamu okumuteera eyo e Makindi kooti amagye tegalina buyinza bukwata na busumulula mumuleete wano mu kooti. Ate be bamukwata lwaki tebamusumulula? Anti kakati ye Kiwanuka yali ayagala kooti okola bamubulamu ekizimbe ekya kooti nti yali agamba Kiwanuka he was adhering to the rule of law. Semumuteera eyo kooti yabalagidde mumuleete ne bamuleeta. Katumba Wamala yaleetako omusajja omuwa FDC bamuteera mu kooti public neemanya amaanyi ga kooti naki. Kati Kiwanuka abagamba mmwe temuyina buyinza bukuwatanga amagye. Maria Mungu agamba eno embwa gye twaleeta obuleesi wa embwa yes agiyita mbwa yes you must know the psychology of the people nti bawamba gavumenti mumwenna abaliwo kyobalaba nti nono tuniemu kuba twakola ensobi tetugenda mu State House twali tuyita eyeggwanga ye twajja tugoba Luuma atuniemu atunyolimu. kati Maria Mungu atabukira Ben era Ben Kiwanuka babulya Kinyata obate gundi Amin namugamba nti tuwano ffe gamba nti amagye ga Tanzania ge gabadde gakuwambye ffe tukununudde we kidnapped by Nyerere soldiers yagaana ne bamutta. Ani Ben Kiwanuka yes yagamba cannot tell a lie yali alowooza nti Amin yamwebula yamugamba you say the Tanzanian army who are operating illegally or agents are the ones who have been so you have been rescued by the Ugandan army. Kati nga lwaki tayogera yagaana yali mukatoliki nnyo mazima na bwenkanya. Genkugamba nti abaafa mu bintu ebyo twalina gundi Kerementi Kiggundu yayina akatabo kenkugambye nti akatono akeewaza kakiredde neddwadde. yes era yagamba Amin nti otuwadde entefu abaamunno tugirye olw'okuwandika amawulire okwesalizinga obute. Are you going to give us the same freedom? Oli ogwotuwereddeko nti yatukkiriza ntukolaki netuwandiika. Kerementi Kiggundu yali muvuka mutongo yakava mu America buli walaba essabo ayinza pikipiki n'anyosha oba abasamize basanyuka nnyo bamutta ne bamwokya olw'emityana. Kerementi Kiggundu bamwokya baleka bamwokeza
nga yokyamasaba ag'abantu aidda ng'osobola okukwata ku ssabo ly'omuntu saliraba weriri Fwaza muto bwati yava mu Amerika gavumenti kigwe ne bamutta waliwo omuganda wa Damian Lubega yali mugagga nnyo bamutta mu 79 nga bakozesa sentinali ey'abajulizi bali nga ye ki ekimussa ate owaayi buli mugagga bamunoonyangako bwemu kakati aikamutulumu abaozi express nebaga what do we learn from this Mwanga yetta abasomi why abajulizi abali bayingira yali alowooza Mwanga nti bwembatta abajulizi bajja kubibeeramu tebajja kugoberera Kristo if these people have come to spread Christianity bano mbasse ate anaddamu bikola wano oba otiisiza abalaba nibiyingiddemu kozi ate yeretera ekizibu abantu bongere okukkiriza abazungu bajja ate bamuggyeko ye Gaddafi Mwanga enkuba gye bamukubamu ya Gaddafi bamukubanga Gaddafi yes anti Gaddafi ye bwamala okumuggyako sanctions naddira amafuta ge n'agawa buli omu nga yasinga okubeera ne ssente nyingi naye ye Obama yabuuza tibannange omusajja natanga buli mugagga natanga bantu zimuleka n'agenda tumuvunaana emisango misankozi n'ayingirawo bugagga bwo bwe bwamukolayo kati ne Mwanga endagaano yakola ne Carl Peters yali ejja Buganda egitwale mu Germany but Britain could not lose yalina interest in Egypt na wano wonna nga whoever controls Social Nile can divert the water nebagamba nti ne bamwekengera olaba nti the almost went to war with Germany but they found out ne badde ekizinga kye Helgoland the Helgoland Treaty ne bakiwa Germany those Abangereza bakikubye mu Second World War kati eyo Mwanga yalina Katikkiro Mukasa was a pagan ng'amugamba ti eddiini eŋŋenyi ye Christianity egiyitanga ddiini ŋŋenyi teyategeera nti neemeze yalooza ejja kgenda like any other visas will go katusooke bano tubatte tulabe banaabeerawo koza ate bali abazungu bamutegekedde eggye erigenda omu ku bali mugyewo Mwanga baprotekiti ng'abasomi that's a problem nti Amini yattanga abantu abo naye ng'abamuzannya baki balala era Museveni singa tebadde musajja mugezi naye tulya Museveni nga bamalidde banzita nga bamalidde okutta ate bateese teepu emuvuma saawa bbiri naye okimanyi nti nno abakuba Amini yali akwanika kalabba kyova olaba omulenzi oyo alina gweninako obujulizi nakano ka kizunza lutwe nakobanabanyapologula bajja kusasula mu ssabo wali ogenze kalabba bajja kusasula n'abazzukulu basasule kubanga kigenda kutegeeza abawesitaana kyeddogojeri okimanyi nti abakuba Amini teyandikkiriza na birala byonna yandigambye bugambi nti mwanguye bandigenza okutegeera nti siri eggwe naye nga kutta bantu oganizi wampaako ku ssente omulenzi gwe kano akazunza olutwe kamba ku ssente kyovola Museveni amala kwetegereza nali njogelenko kasinga kamwakwata mu ngalo tekalivuddewa baleka byebigo mwenda nekasanawo n'olutwe lwako abutegeteri my family mukazi wange kamutegeteri nze kantegetenga gwe kasajja gwe obusungu bwenkuyinako obusungu bwenkuyinako akasuka kuba ennyondo niwe bakasumba bakakomyewo okujjako nga nze bangu kakati Amini kalume ekimiro nkikanyulo wali kuba kukisenga musaide kutiirira nga vampire mu kibiina kyabwe oba akasajja ako nennakisu yako tekakumawo nkayolero luli kasanga wabagambe baleme mukomyawo eitadda ne muhozi yamugobye ne muhozi yamugobye kawunya ennagisi kanuka omusagamu kakati Amini natta gundi natta Ben Kiwanuka lumu we are told nti baatuula Kasemuobola ne batuula Amini ne Mariamu because of Amini's intelligence ebyokulwanyisa byaliyo kyokka nti byaliyo ebyokulwanyisa kuge nti abasajja abo bakolanga amakyalisitiki gundi kakati gwe ugambe nti abaana 1,400 nakiwandika ne mu kitabo nembaga nti omugenzi
Archbishop Lwanga yaŋŋamba yakola ddiiru ne gavumenti against ekkoyi omuntu ow'amaanyi n'agiroopayo kolera yakisiri bayi kidnapping abaana 400 olaba Catholic Church yaboogerako 400 baba containinga abaseminari entolo n'enkulu baabula koni kasa ekitegeera tiyekereria yegasse ne gavumenti bajja ne babajja katubatwale naffe tubakolemu omulimu koni n'abatwala baddemu okulaba waffe yali akine school fee yeyawonawo naye muyina ebyewamu ngaabe waffe abange bebawonerawa ebuddo naye mulabika emmandwa zammwe zikola zinagamba kamutuse emyaka omwenda be bamutuggirewo bejogoba buli kyalako yonna bagoba mugobi buli yo ne banka yamugobi emmandwa yemusookayo neeniyayo emmandwa yemusookayo neeniyayo emmandwa yemusookayo neeniyayo yo terina buzibu ajja kuleeta sente nkubalire okwezi oyo omulenzi ajja kuzaawo ebintu byange byayo ajja kubizaawo ejogoli mufuumukire ddala mu nyumu kakati gundi amala okufa beni kiwanuka kati luumu bamuyita Kasimu Obula of gundi ebyokulwanyisa byaliyo babizula yena mirembe anti abyajjira mu traini by then ate nga Tanzania Railways yeyatandika mu East Africa nga be balina leero gondi wagonize nyingi abatanzania kakati bategera batya nti bigenda byawaluumu ekyo tewali akyogera because Luumu did not tell anybody but subsequent events nti look oba teteyagula olifayinga Luumu bagamba basekansi bamugulemu oluguudo lw'ekizimbe byonna byagaana ate oyo yona okoosi yali Moosi era y'omu ku baasabira olukuŋŋaana lw'Emmoosi najja abeera Archbishop kati Janani Luumu abeera atya Archbishop Amini yamulonda okudda mu kifo kya gundi kya Luumu oli yali Bishop n'adduka okosi yali Bishop nadduka n'afuluma eggwanga gundi Silvana Suwani ne bamuteeka ku bwa Archbishop. Silvana Suwani ajja bagyeko basse Luumu nga munubbi kakati you see Amini alina efficient intelligence ebintu byebireese 78 79 Amini alina okugenda kakati bazanye polobulemu gye bakola Mariamu ye atya nnyo Mariamu gwe yali atya nnyo fiya nga byakoze nonaani ku bantu nakana akazunza olutwe ne mulamu waako kubanga kamanyi n'obujolizi mukusokola kalowooza mbu nja kufa mwosi basole Mariamu yatya nnyo olw'okuba yali assa abantu bangi ng'atidde nti abajja bajja kubatta kakati Mariamu ye yalowooza kata abasajja bano nga mwanga abamalewo ati si bali abajja eyo meeting Mariamu we yagamba bombi tubatte Owerubaga n'Owennamirembe Amini akaba amaziga bannange Owerubaga tabiriimu bano be babirimu bano abakristaayo Owerubaga mumuleke olwo Amini alimu ak'obuntu yamanya nti ono ali innocent kakati kokutuma Kasimu Obula gende nateete olaba omusajja gundi akutwale wakalinaali ekiro omugambe ekyatatambula kubanga gundi Mariamungu ayagala kumutta waliwo Juma Butabika bamutanga Juma Ali Mariamu Muzeyosa kapiteni Muzeyosa yeyajja Beni Kiwanuka Mugundi mu kyembazi bajja bamugoba nayingira kyembazi ze nibamusikayo yali squad ngono bwatuniamu ne Mariamungu bweteekamu esabutafiye mu gavumenti ne Mariamungu Kamansula Nogisi fabadde otuniamungu alinga yekka yalina ebinia chakadai kati Mariamungu yafaanaganako n'ono ng'otunka naye nga yatabulatabula gavumenti ya Amini n'okutta abantu
kakati Mariamungu lumu bamugamba bayita bannaddiini kuba kandi bamuganya okugenda e Roma bamugambye yafeekinga omusujja yasafariza acuuti malaria sijja kusobola kugenda Roma era olupapula lwa munno ne lugamba nti ekisujja kigalekainaali okutambula ne bajja lumu bamujja mu banne babishopu be yalimu Amin yayita meeting y'abaligious leaders why didn't Amin kill him obane bamulumba mu nyumba ne bamutire why did he call him before the religious leaders ono yawandiika ekitabu omuteze w'okulayitura ng'ezanda akyoli Amin confirmed nti kituufu akakatabu asiki wanayinako kopi ekiwandiiko ekyatisa Lumu kati Lumu meeting yeggwa banne bagenda ne kukyemisana ye bamusigazize nti gwe president akwetaaga zaali ssaawa nga 3 nga bamulanga nti afiiridde mu kabenje ez'ekiro n'abagambye nti omusajja yategeka akabenje akali fake seruwo abaddewo alabika tafanga akyaliwo gwe banona mu traffic n'abuzaabuza abantu dokita eyagamba nti motoka musajja yekuba ku motoka yabadde akwata steering era omusajja bamutulaga ku TV nga yeekulula bwati dureva nti omusajja badde w'amaanyi emotoka yeekuludde badde njikuba ku kikomere kya Sheraton ne dureva nene bamupanga kakati noyo dokita eyakebera omulambo kwa Lumu naga nti kiki nti kabenje bwe bakebera omutwe gwe baguzuulamu amasasi ng'abantu baguziikudde eri mukyuni confirmed ye gwe bayita akole kintu onanye ku bantu ffenna alowooza tujja kufa nga bannyanja ye bwe batunyamu Amin batufuula ebitoli bye Amin talowooza nti walirirawo kuffe baaniyeddemu alikwate Amin yakkiriza Mariamungu atte Ssaabalabirizi yamulemerera bulemerezi owerubaga naye namukweka ekitegeeza Amin ye talina intention yakutta Lumu no ne Ben Kiwanuka yatalina Mariamungu yamulemerera nga fakinga ebintu Mariamungu yali mukambwe ye yamanya his knowledge simanya how far Mariamungu yasomawo Mariamungu yafiirawo ne Juma ali ne mukinana mukinana nga mwena Kayira yatuwa amawulire nti mukube nti Mariamungu akoma ti Mariamungu yakomyewo mu Kampala mutaka mu Uganda yagende n'emulago alabe bakazi be gye bali Mariamungu ne Juma ali gwe bayitanga butabika butabika yali ku Old Kampala naye nga bw'otunulira ennyembuzi ze sasi nga tebazitunuulira nga alina embuzi nga zirundirawo mu kibuga gitunuulire bano abayaayi abazibba ogikwatako bakuzikanga watambula emirundi butabika nti yagenda butabika oyo butabika Juma ali muzeeyo gondi muzeeyi Yosa kaputeni muzeeyi Yosa bebaali abatemu ba Mariamungu nga n'Amin abakola ki Mariamungu yakolanga ngaani mu gavumenti kandi Mariamungu Brigadier Mariamungu bwe yagendera owayi nga logetinga yaliko emasaka eyo nga yambala empale eri eno waggulu zino ez'abatabuliki nalaba ku Mariamungu omusajja yali ava Masaka ng'atisse Kabindo namugamba yimirira musajja nayimirira nga muli nti lwaki lwekiyimiridde muli tiasebo saakutegedde ono ngaali Masaka tuli wa traffic yakwata ekitone namusalako amatu Katonda wange namugjako amatu yagasala omusajja n'atiiriika abali mu takisi bebamu ebigoyegoye musajja yagenda yina tawunzi yaddamu okuvuga emmotoka obulungi Mariamungu era kubafuufu abewaffe ekyutira yabasanga atisi nakisiba endabirwamu yonna omukazi olubuto naafiiramu ekiziro niki kibagendereranga kyokolyabalanga n'empale nga eri waggulu eno ng'eyabatabuli Mariamungu nemulaba nnyo ewaffe ng'agobera nnyo e Masaka kyobala Nasulu si yatta wa Lugembe naye yasanga Lugembe bamaze omutta neyeripika ku mulambo
jipu yatambuza omulambo gwa Lugembe mu Kampala manya mu Masaka ng'abantu ba Masaka basanyuse nnyo okutta Walugembe. Nga kiki basanyuse? Anti baaga nti Walugembe yali yamu Muteesa Oluga n'ayogera emmundu era yali yadduka mu ggomesa alaga Tanzania ne bamukwata. Kati Nasulu n'agyebambako. Si ye yatta. Yasanga basedda. Yasanga basedda. Ninga abantu ba Masaka masanyufu. Kabamutte kabakole ki naye yali baamutta ye ng'akoze eki Walugembe oba kuwolera baamujja buwe nomuga nti akolagana n'abayeekera ne bamutwala e Kasijjagirwa mu barracks. Yes. Kati omusajja yali akubiddwa loketi ow'amagye yava mu barracks n'ekitala n'asalako Walugembe ki obusolo n'abuteeka mu kamwa vuta siga n'amwabya olubuto lwonna. Ng'omusajja yafa bubi. Yamutanga basokozi. Yamutanga basokozi. Yes. Nga olw'okuba nti yakubiddwa naga nti mwe muleeta abayeekera. Yes. Kati bo tebalina mateeka gabafuga. Amini awo ensi yali emulemeredde. Nga bajaasi bakola byabwe. Nga bajaasi bakola byabwe ensi emulemeredde. N'Amini baayagala omuwamba. Mu Safaris yali amuwamba. N'amutega akabenje. Kibula yafa awenyera. Charles Salube yali amugyewo. Ngayagala kuwamba Amini. Yali amumaze. Charles Salube. Kati n'amugaa nti waaye kanzije tukole endagaano okulekera abaana bange. Ani agamba? Amini. Nti nkulekera abaana bange. N'amugaa wosijja kujjayo ne tusinkane wano. Charles Salube n'avuga. Kozi Amini abasajja baabayina ne batta ekyalufaani b'emukuba. N'Amini yali ku bunkenke. Tiyali seefu. Abo n'abameje gino gundi yali abagyewo wano baali Lesotho okumawo n'akuli Olympics. Yes. Abajaasi bonna abalungi yali abejjeeko ng'ate kumuwamba. Anti bano okwata ti Luwumu one omusajja yamukolako ekiwandiiko n'akiwandiika. The man is still alive. Eyakiwandiika ng'amwebaza emmundu. Nti oba takunze abantu bajjeko Amini. Anange. Kale mukulu Tamale tweyanziza nnyo history waffe. Kakati awo kyova olaba nti enkola ey'okuggyako gavumenti n'ebbirwaniramu ereeta obuzibu. Amini n'okwandestimating omuntu. Amini abazungu bagamba obote nti mugobe mu magye. Is brutal. Amini agamba nti ono yatasobola kuwamba gavumenti. Bwe yajja mu magye abazungu bakene bamuwa polisi n'abeera polisi. Abazungu be bamulema. Kati ate nga Abaganda abanyiivu bo tebayinza kyebaagala ajja kubaagala. Nga obo tebamukoowa dda olw'okutta Ssekabaka Muteesa. Ekitegeeza nti nno Amini okutta Lumu tekyali kigendererwa naye abana abazanyira mu gavumenti ye. Amini was opposed Maria Mungu ye yatta ne Kasimu Obula kubanga olina okumanya Kasimu Obula yali mulango naye nga Amini amukozesezza nnyo okutta balango banne bakomewo. Kati ki ekyattisa Ofumbi? Ekyattisa Ofumbi baali bonna erinayihofu ogonde nono gurupu yabwe yonna baali bafokusi yabwe baaleetera okuba naye I cannot rule out the cases of armies when brought into the country. Olaba bano batuula ebukedde ne batuula bajjeko gavumenti bagamba ennaku 14 tukomawo bwe nabikuba baakomawo. Odisiteyi ey'okutu muba mubaze nti ekintu kikusimu era nakuga nti oba nakigamba gwe nti ekigambo kyalenga kirimu ffe abalunzi b'ente nti ente bweba ekuze noyagala ogiraawa ogisiba ekipiira kino nekijja nga kikalampola nekikutukako. Kakati omunyankolako omulunzi w'entako nti ekintu kivunze kiweddeyo kyalenga kinatera okugwa. Olukonyo kitegeeza amenvu agaboosedde ennyo yekyalenga. Kakati oyo omwana kyeyakuga nti kyalenga nti agenda kugwa. Bobi Wine nga naye amanyi ebintu. Ffe tuba tulira ntubalaba nti ono kyayimba si kyekyo. Ayimba kiri. Yes. Mukulu Tamale kankuleko ogenda owummule. Tweyanziza nnyo tweyanzeeki.